gwa Uganda Lifestyle anze Segaba Murishid. Kati kakati omanyi ebiseera bisinga bulinzikiriza balina bye bakkiririzaamu. Waliwo abagamba nti ffe tuli eno sayidi tulina kukola bwe tuti. Kati abakkiririza mu buwangwa n'ennono bagamba nze balina kunziika mu mbugo. Omukatoliki ajja kugamba nze banziika mu keesi, ate omusiraamu agambe nti wasanda. Kale mu mbeera bwetyo bwe tugendako sayidi zeeyo ekabula enajjembe mu district ey'Ebuyikwe eno nno waliyo omugenzi Kato Hussein yagenda maaso n'okubeera ng'aziikibwa ku kijja ekya Haji Juma Kizza. Kati abaana nga bakulembeddwamu Abe Lubuulwa era ng'ono bbanga ddene nnyo abadde akolereyo mu ggwanga era German yasalawo okusindika akasente bazimbe ekijja kya taata we. Kati okusindika akasente ne bataata b'abaana baneeno nga nabo balina ebyabwe bye baagala. Ne bagamba ewaffe tukkiriza mu ddiini ya Busiraamu ekijja tekirina sukka luta bwe kiba kizimbiddwa. Kyakubiri ebyo ttalazo kuteekako kifaananyi n'ebirala temujja kubeera nga mubiteekako. Ekirala mulina obbimenya mu nnambiro, oba mulemeddwa tujja byemenyera. Kati wakati abaana okugenda maaso n'okubeera nga bagamba bo kye baakoze tebalina musango kubanga n'Abasiraamu abalala ebijja byabwe babizimba era ne babiiwako ttalazo ebirala ne babisibako tiles. Lwaki bo babagaana? Babadde beemulugunya bati omusiraamu bw'entaana tesukka luta ate ffe twagikola ne tugisussa nnyo waggulu. Ttalazo tezikkirizibwa ne tuteekako amannya ne tuteekako n'ekifaananyi kubanga bagamba oluta lumu nagali tegasuka oluta olumu. Kale mu mbeera bwetyo bo abafamile kasi abategedde bwe kiti nti bwe kiri ne bajja kwe kutandika okubeera nga bakoonakoona ekijja ekyo ne bakiseeteeza okutuuka ku levo bwe gye bagamba nti gye baagala. Kati bo ababadde bazimba ekijja kino ne bakukkuluma ne bagamba twasobola okubeera nga tuzimba ekijja kino okumala ennaku nnya nga tebalina na kimu kye banyega. Bamaze kulaba nga tumaliriza aye ne batandika okwemulugunya. Ekira ne bakiteeka kugamba nti nno olw'okuba bo basobola okwafoodinga okusiba tiles oba ttalazo ku kijja ky'omugenzi Kato Hussein, bali tebasobola. Kyova olaba bafunye ensaalwa ne bagenda mu maaso n'okubeera nga bakimenya. Naye ng'ate bali eri beesigamye ku ddiini. Omubaka Salama yagaana okuzimba entaana, okugifuyisaako, okugituulako byebimu ku bityoboola Kabuli. Tubeere nga tusoma obusiraamu bwaffe, tusobole okubeera nga tubutegeera, tusobole okubeera nga tugoberera enkola y'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Omanyi baagera olugero abagala ne bagamba nti atamanyi mpewo y'emagombe yamma omufu olubugo. Olwo olugero lw'Abaganda ng'olugjamu ki? Kale ebyo we bityo we byabadde sayidi zeeyo Ebuyikwe. Nze Segaba Murishid.